Inside Story Uganda, real source of political updates. Nikito fiji yetugamba nali gaggawadde nnyo naye mbatiirira mujja kufa. Kakati tuyinza kubeera n'abaana abo ng'alabye yeeraze ku social media ali Dubai eyakagula emmotoka empya omukazi gyamugulidde. Kati abaana abagenda kulaga abaana abavubuka bagenda kulaga wa ono gwe baagala agaeriye bane bambuuza eriye kadde ddala kakati bagenda kuzaala why bano basemwanga ababaki bakugamba babaga ba sente ezo mutoka mu nnyanja omusajja omu yajja nankonfesingira nange ni Mirundi oli mutuufu yagenda okugyayo sente ezo omusajja namugamba nti waliwo ssekokko wano waliwo embaata waliwo enkoko waliwo kasooli waliwo ebinyeebwa londako empeke 10 ne ssekokko n'embaata n'enkoko londako naye ebyeryako ku 10 emyaka gy'ogenda okumala ne sente ezo ng'oli mugagga olwo yalyako bime akyenkubuulira omulala najja naŋŋamba ti omusajja yaŋŋamba genda olwane n'ebintu ebyo bisatu bw'obiwangula okomewo ekisooka n'atabaala empologoma kyokubiri eyo n'agitta musota ne gujja munene omuzibu n'agutta ogusatu omanyi gwe yasanga mwana we ow'ewaka ate ng'ali mu ddwaliro naddeyo n'agamba omusajja nti owokusatu annemye kakati sooka olaba omuvubuka omusawo oyo afaanana bw'ati n'amugamba nti olimpa omwana wo omubereberye ono yagaana kumutema nsingo okuba yali ki ng'amuyinawo in a very difficult time tine bannaddiini era nze nabagambye sikyaddamu kulwana ntalo nayambadde sapule nazeeyo ku back to God njerabiddewo ewaka biri babitadde back to God ulira mukunde bidde mu sitoowa olutalo si lwabyo kati lwa peace nakomye okulwana n'abantu esabo tolimenya tiyinza bikusuula eddalu kuonyomera asula munju kayomonyomo nze ndikuta ndikwata mulala byo bikuwoningirawo bwolimenyera bwoti bikusuula ddalu birekeewo birekawo ogalewo just Museveni alitayalinga mu myaka 4 oba 45 but we have created an electoral college indirectly abayina sente abayina economy tebayinza kukkiriza kwata ku power. Issue is not who will succeed Museveni, who will protect them what they have looted and their criminal activities. Nali nkimanyi nakwandika 217 ti mmwe mu Uganda temulinga Kenya nti whoever comes to power will move n'abala bajje bayingireko era lutu abadde kwantagonizing amadini malala alaga abalokole nti bamanyi mukazi wafuuse wakitalo mu State House n'abalokolebe tajja kudda tagenda kudda mu dini endala zigenda kwefundikira yes ekyokubiri kukwata kwekolomeza abanne abaavuwaze bawukulu baani teyinza kukwata oluliwayagala kubaavuwaza anti yamanyi kyembagamba nti the orphans of the old regime bakubwa nnyo bagwemu sente be bali sponsoringa candidate omulala kati ayagala bagwemu by 5 years nga baavu obanga bamufukamiridde nange nga kisoboka nga bawuru family Kenya bagabana nti basuubulira mu gavumenti nedda buli wamu mwe mugabana kamyu kasaba kugoba olabya aladisa akabya amaziga juko alagawa agenze soroti tewali kakubba wana abadde ayina ettaka eryokubba ayogera n'abasuubuzi bapate eriko Museveni eriko President Museveni eriko Afende Muhoozi eriko n'erinnya ly'omuntu omulala kakati bakubate kyagundi ono mukazi Namyalo Namyalo tebajja musobola era sambula asiti mu retreat yaabwe
Yes, Namyalo is doing a very good job to mobilize the people to support Museveni. But if we wake up one morning and Museveni as citizen, what will happen? No. That issue was solved in 1995. Constitution yafirwa kubate mujimanyite mujiwachitibwa. The succession process is elaborate. If the president is incapacitated, obokufanga bumugambe because he's not immortal, the vice president takes over power for 90 kati awo Namyala abadde amabega wa vice kubanga yetakolera Museveni akolera NRM nti argument ya Museveni nti nga asirise kati teriyo was catered for long time ago. Baleme kututiisa. What you were saying nti this woman the vice president cannot manage the 90 days kimutegeeza. This is what you mean. Nti olutalo Lumumba alwana nani? Lumumba tasobola kulwana na Nabbanja. Waliwo ngoli secretary general ne batachikuwa ne bachiwani Nabbanja kati nenyabigaba yapima minzani kati bwe batamanyi. I had a problem to evaluate the situation. Museveni gwe yateekanga mu kifo yayagala omuwamba. For example, Nabbanja ye taliza kulya na kulera baana. Taliza kola bwa house gala akwane n'omusajja we waka. azekolera mirimu jono tambulenga bwe girino mumwadiranga nga bwabawo obukulu munonyeza musigamu n'ensiga ezaki ez'okumuwamba ebifo byonna n'abineutralizinga. Nabbanja ye kado omutuufu atasobola kulaba mukama we yafunye tugamba I've received more than I bargained for. Nti ekintu kyonna kisobola kufuna akimpadde nnoonya ki sisobola kutunula mu ntebe ye. Nabbanja has always consolidated Museveni. Unlike previously ababeranga mu bifo ebyo kibala tuyinza mwerayiga mukati nerulankana Lugunda yali tayagala. Akana Lugunda tomutegeera yetali qualified ku kitwala naye yasonga muko mu ntebe. Nabaga nti abagenda mu nseko baali bana abafolonasa bafuze emyaka ana Abaganda be basangayo bannadduli bali mu 44 wa federal. The Banyarwanda went back home. Who is agitating for power? They Bakiga. Bebatana nakivugamu. Abakiga bebatana nakivugamu bebakiza Besigye bebatu Mukunde and others. Bebanoonya omupiira kati okuteeba. Me I help you to analyze the situation. Naye kati Museveni naye nkoyi omanye nti ngenda waffe. Waliwo wana myaka gy'ekinaana omuwala yayimba nsaba buyambi nzireeka nnime nsaba buyambi nfune eza takisi nzire ewa kitange nze bwe ntunulya future gye tugendamu I've bowed out ndaga waffe mukyalo yes kola ki kutuula I'm seeing a brighter future. You have groups that cannot be compromised. Temugisobola eja situation eja temugisobola. It's going to be bloody. Ataba owoganyi basoko kubane bakusirisa owagirani mukakuba mukajjewo ndikomawo leke ekiwendo kiyite mu byofuzi batu can never swim towards the storm. Ate gwe wagamba wasala oli wa muhozi eri kati bigendo osirikire. Muhozi muwagira naye ate kabamala okubagana basirike nani nakyejagala okuba nyizo dugenderamu kati kino ekiseera ky'abaana bange na famire yange yasinzira ku kyokukwata office ennene nga bwe eya Namyalo n'agimukwasa ya national chairman n'agimukwasa n'abakazi abakazi bali honest nito musanga timuba mulwanyisiza temuli mukazi Namyalo Museveni abakazi tebagala bingi abakazi si bankwe bwatuma batuusa era waliwo olunaku lumu gavumenti ya Spain yali mubakazi beerere Berlusconi n'agenda ku parade n'agala look this government is too pink muli mubakazi beerere nga minister wa defense ayina olubuto
kati minisita wa defense ayina olubuto akola eki nabaga nti mu mawanga agali troubled balonda ba foreign ministers bakazi Rwanda mushikanga abo baukulu bwe bajja mu buyinza ne tutonga bakyayagalana baleeta Amina nga foreign minister mukazi amawanga gonna agayina problems galeeta bakazi abakazi babeera satisfied easily omusajja tabeera satisfied no ne bwetulira ebitongole bya gavumenti ekirimu omukazi okujja nga akanyo kavubuka ne kamubisa siba binyo women and she notorious thieves kubanga culture yaffe temanyi kusaba bakazi sente ala disi bwabeera mu balanga mukazi mama bakuweeyo 2 mama bakuweeyo omusajja ye bakula mukule kyovola bano akaba okaba kati nze ngaze emyaka 10 ndi wange akazisoke bantaddeko bali bakati neko ntebakamuteekangako ba business zango zimalawo waliwo ana ali ku social media agambye gamba Tamale Mirundi atuyitire ku bantu enkya tuli Entebbe mbu Entebbe wakola ki mubasiru tategeera ndi omusamize ndi faza gamba omusamize amuyitire ku bantu aweza akabbo that is a gwe wikisajja gwe tadanga mukumanyira omutwe gwo enyama yakola omutwe gwo Katonda yajijja ku nyuma nyuma first year checho nga wakitunulide ekikisajja ekyogereza nyuko gendo li nyoko first year nga bajikebedde bagatte nyuma 2 ne bawumulamu amaaso Katonda yagatte nyuma 2 n'akyumula amaaso bwekiti kina amagezi yali badde wafulumya gasi yenyindo yakyo that's stupidity mbubayitire ku bantu kuki nzemba sinza amanyi nobulire embwa nibo babizala muki muri kamba buli ku nsi mulimu abaana abazaliwe wakanga wali wembwa nga bavula bayonka ku mawere gembwa kikyonka mabere gembwa what you are playing with me I know it gabba bantu kati mu kibuga mutuwe motoka lere mutia tukita homecoming sebagala bwe yabaleta yafunaki ni wali wa masimu agakabira obwongo bwo nga bwo bamusiru teitamu mugamanyi wali wa masimu kati naku zino radio and TV zegayina imala kwebera obwongo bwo boba wayonka ku mabere gembwa obanga mulimu enjaga ngwisire ku bantu even na ekyo kyali enagisi kiri enagisi ekyo it means you have no people you use me ulire mbwa mboba kigamba atwogereko uyo mvuma mvumi mwalali bananga kisajja ekyo bwe mba mukimanyi mukitunulire face yakyo waliwo nga bayina kuba balongo 2 obanga Katonda yagatte nyuma 2 mukitunulire nyindo wetu nga gwali mudumo kati ekyo nokitunulire mu face yakyo Katonda yagatte nyuma 2 ate Katonda bwabagaba eringa buffet waliwo byasanga nga emitwe giweddewo najjayo omuyembe nakufumitemu amaaso kwetunula emitwe waliwo emitwe egifaanana sejembe you look at somebody's head ojja kutegeera nti we yajjira emitwe egiri nno mwe gyali giweddewo ne bamukasukira muyembe sejembe nagiwumulamu ebituli n'ennyindo abalala zaali nyuma 2 nazikata Katonda nazikatta ennyuma 2 nonda mu musajja nginyindo siriyo gwali mudumo wali wababaka yali bali balongo Katonda najjamu omu era amatamo ogalaba bwebase nga gali nyuma obyobuza abantu tuliye emitwe gy'abantu the shapes of people bakubulya nti bano bali balongo ne bakona kino kyasanga bufe wetewo Katonda nadira omutwe oba ensusuuti oba ensujju nakyumulira mu ebituli. So you look before you talk just you get the kobogezi. No. Just tabadde nti guy is stupid, is an idiot. Era government singa badengezi. Oteka abantu bali strategic. No ba go baleke bayitemu. Bayite ekibe ebintu bamutayimbwa mu mutwe. Hani aganya okuyitamu. We are going to have elections in 26. Kakati katibi okola biki. The Museveni will run away. Why didn't you do these activities nga tunonya akalulu? Akalulu twali tukanonya nga mufuwa nga njaga. Akalulu kamaze okubalibwa kakati ule mulaga amaanyi. Who helps these people? May I look at serious issues? And the problem is not Bob Abu.
abo baagala kugamba waliwo strategy egamba mubimbise ekibuga waggulu tugende mukozi tasobola strategy ba mu government bebateeka mu sente nabagamba abo abakazi ababiri nti nabakwata nembafata waliwo denka beegana embakube ne edimutwe mukube miso teyina gwetakwata miso yamaanyi nnyo era miso ngenda nayo nenze mbagambye nti kanetegulemu I'm seeing a very bloody situation ahead of us kubanga I'm seeing a very bloody people. Somebody can call a half of parliament natula nayo ewuwe without the knowledge of the speaker. Umita wakuzanya taina kyatya is formidable ekijja kijje very formidable mukambwe ayina ebintu byagala okuuma tatya tebasobola mukwata akati government kasitetukamu abatakwatibwa eyo gidduke never swim towards a storm kali kitegeezo zeeyo mu kyalo abeeruweera we kasaala ebutuntumula ku kisaawe lunaku lw'abavubuka youth day omukyala Adija Namyalo kuva mu national office of the national chairman agenda kubeera awo abaleetedde ebintu bingi mujje mu bigabane ng'ebyamasaaluni Namyalo bakisigalemu naye nze siina nkuuma mutwe first of all let me tell you Bukenya yantwalibwa president nampayiriza nengamba president nti Bukenya oyo byankozesa nga tukusuule nga tukola naye nembyogera kati osiba musibe nga Bukenya waali president atambula n'agenda gundi nangamba Amelia naye mwana gwe byogedde bituufu konze mubuuze naye Amelia naye nalingira olugi nagamba Bukenya ti government eringa loole uyinako nti enamba nze nako musito gwa nnyama bwe gwani afiirwa toddangamu kumumanyira kati nze nina ki kye bagenda okukuba akiki kyentya kukuba buntu bwange bwesifunye mu gavumenti Sebirumbi yavuma Obote mu 7 ye yawangula empaka z'okuvuma Obote yawangula bamuwaki yavuma Obote naga nti Nyerere bw'aba ayagala nnyo Obote addire kusamba y'obugogwemu agiwa Obote agisimbeko bendera ya Uganda amatire nti afuga ki kuba Obote amini yanyiika waliyo East African Committee meeting foreign minister Kibedi agenda okugenda ng'Entebbe Obote yagituddemu ya president wa Uganda which anga Idi Amin n'ateekawo empaka z'okuvuga ki okuvuma ki Obote comes back Sebirumbi n'ajampinga ku Obote n'abeera ne executive kuba Abaganda bali tebagala UPC Sebirumbi nga yakulira yakiikirira ku executive ya UPC Buganda region n'avuma Muwanga Sebirumbi yavuma Muwanga okumwogoleza balwa akasiisa abo nga bwe bamukozesa Sebirumbi entered prison Sebirumbi baamukuba bomu n'afa ne munnamawulire waani oba yali wabukedde oba taifa empya nga bagenza okusaba ewa Sebirumbi sukaali Sebirumbi babomu wakaguluka yali kagulu webu bomu yagiwona ne babomu okugulu ne bakwasa Sebirumbi ku mulembe gw'Obote abayekera bamukuba bomu Obote put him in prison Museveni hanged him kati yakolera ani Sebirumbi yakolera Amin yekka Amin yamuwa okutunda Coca-Cola muki ennakivubo nga amaze okuvuma Obote Sebirumbi n'abeera mu express yawambako express Sergeant Do n'awamba express n'agijja ku batabani ba gundi kiwanuka ba n'agibajjako nduluze zifikira Sebirumbi Obote put him in prison Museveni hanged him evaluate politics bwatatula wansi mu evaluatinga ate setback is good in politics ati ekimutesa kalaba kyekyani kyakuba anti bamuga nti yataluta maguzi ne batereka n'omugga yali amanyi nti bali wamba ate nga bwogobera desi ze bamukyajingirako Sebirumbi yali mu ddwaliro nga mulwadde Sebirumbi bamuteekako akasiiso bwe kati Sebirumbi ekimuleetera obuzibu balonda olukiiko lw'abasiraamu Sebirumbi yesimbawo ava ku muzikiti ayita ku ttwale
yali ku district nebamukwata. Even if Obata comes back, he can be voted in Luwero. But this way is MK elections. Yayina munne bwe bavuganye nnyo Kaya. Ate ne Kaya yali mwami wasaza ku mulembe kwa UPC. Kaya gundi yasinga omumanyi. Sadamu ngayira bwe bali bonna mu Juba. Oyo Kaya yasibisa Sebirumbi. So Katonda ampadde emikisa nabisoma ebintu byonna. Katonda ampadde to evaluate ekiraba kyo ku evaluatinga. There are times when I don't swim towards a storm. Kasa storm malo gitegeera. Tino storm olabe emmeri ku nnyanja ennyanja eziwuuba ng'okwata akatoko. Ate Abaganda bakuga ntunga koze waavubye. Ove mu nnyanja bw'ogiremeramu neekulya nengegeze wavubye n'ogenda nazo ate mu nnyanja mulimu okufumba emmere kati oba okoledde ki tunga koze waavubye. Omuganda bwe tuteriyo tunga koze waakoze eki ze waavubye ennyanja giviire etabuse